eno ye pulogulaamu yo lesson wiiki eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN ntwala omukisa guno kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkwaniza mu program lesson wiiki eno kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 buli lwa Friday. That's nga tuyingira sabbiiti. Manyi sabbiiti eva akawungiizi okutuuka akawungiizi. Wekiri ne buba akawungiizi ne buba enkya ne lunaku olwasookera ddala lunaku olw'omukaaga lunaku olw'omusanvu. N'embala ya Bayibuli yanjawulo nnyo ku yaffe ya bulijjo. So tuba mu program lesson wiiki eno nga twekebejja lesson y'abakulu oba adult lesson. Tukubaganya birowoozo. Sigezaako questioninga Katonda kiki yayogera wabula okwongera okukitegeera. Fact twakutegeeza tuyigira ku bigere bya Kristo Mukama waffe. Olwali nkomyewo ne ttiimu yange abaganda bange wakati wano Luganda Seremba Ronald okuveekanyanya tukwaniriza nate mu lesson wiiki eno. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Waawo ku luuyi luli tulina muganda ffe anekanekanye mu bascot abazinyumirwa bannaye abali eyo nammwe kansubire mwegaseeko muganda waffe mwesigwa eno kasebo tukwaniriza nnyo mu lesson weekend. Nange nzeyo nasaani matovu munago ate nga mpangalira mu ssaza etwandise capital state ya Buganda sesabasajja ly'Ebuddu ekikopo ffe tukirina. Anyway tugenda kuba tugenda mu maaso lesson namba 6 atunulira emirandira gya Ibulayimu. Ibulayimu ono jjajja wabakkiriza wajja atandikira na wajja akoba bwekiri ewone Buganda kitwa obuvonoobuddo obwa Ibulayimu bwe tugenda okubaga tutunulira. Mikono gyange musooke mubuuze ku balabi baffe ate oluvannyuma tubenga tweyongerayo. Omulabi wa 3ABN TV nkwebaza okwekuumira kweno 3ABN webala ate okubeera nga tosubwa program lesson week eno kama kuwa omukisa nga tuyigira wamu. Mu bufu bwe bumu nyongera obubaaniriza abali mu kutulaba mwebale kutuwa kunaku lwa sabbiiti Mukama yeebale era nsaba nti olunaku luno olunaba lutambula mwongere okulaba Kristo mu ddwo era nga naffe twogera mulabe Kristo. Yes. Kristo mu kimu, Kristo mu sabbiiti, Kristo mu kyakuyiga kyonna. Nga musana waka bino ebisigadde bimyanso. Okay. Twagala kubaga tweyongere naye nga tetunaba kweyongera twala kusooka kusaba. Mukama atulungamye. Uganda ffe Seremba ono tuweereye essaala. Katwebaze. Mukama Katonda otuleese n'otujja gye tubadde n'abooluganda abali mu kulaba ku mikutu egy'enjawulo nabo baleese n'otukuŋŋaanya ffenna wamu mu kaseera kano. Tuzze ku bigere ebyo okuyiga era tusaba nga tubikkula nga tusoma otuyigirize. Omwoyo wo atunnyonnyola ebyebuziba bitufuukire empisa ate tubibuulire bangi bakyuke balokoke beegatte ku kibiina ekirede ekikulindiridde. Beera naffe mu kuyiga kwonna otuweere wamu omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Waawo. Amiina. Twongera okwaniriza mukwano mu lesson week eno ku 3ABN ate naawe ali ku YouTube twagala okwebaza mukwano weebale nnyo bali eddala okubeera nti otwegasseeko okugenda maaso gwa asharinga obubaka buno okola bulungi akomenting oba olina kibuuzo nakyo nokirekayo netukisanga ate netukiddamu oba okoze bulungi so nga ate naawe alikinga page yaffe neeri ku Facebook oba otukoze bulungi itwa Avento Productions ku YouTube wano kati gwali mu ddiiro lyo ku TV tuli ku 3ABN. Twagala kweyongerayo ne lesson namba 6 nga bwe nabategeezezza emirandira gyani gya Ibulayimu. Ibulayimu ono sajja naye iconi story ya maanyi nnyo otwogera ku fact otwogera ku bununuzi story ya maanyi. Ibulayimu omulaba vira ddala mu ndagaano enkadde paka mu mpya. Abaisiraamu bamwogerako bagamba nti ye jjajja waabwe. Siba Ismailites. Abakristaayo bagamba nti naye nga bwe tuli mu Kristo ffe tuli zadde lya Ibulayimu. Bantu beesiba ku Ibulayimu.
bamba mwesibako bwesibi ali mu Ibulayimu yaliwo byonna tugenda kutubizuula nga tutulira emirandira gino egya Ibulayimu tatandika noonyirwa okujjukira mu kitabo kya Abebulani essula 11 olunyiriri olw'omunaana by faith kigambo ekiwulidde ekyo olwokola ki olw'okukkiriza ani Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika n'avaayo nga tamanyi gy'agenda wa setumetezetaga kujja nawe bukisewuddamu tusomeremu n'oluzungu nawe kujja tusomeramuku jagadde olugiriro luno bintu byenyongedde okulengera mu kuddamu olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika n'avaayo nga tamanyi gy'agenda. Olungereza by faith yes Abraham when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance obeyed and he went out not knowing whither he went. But King James. Someko kunako katuko yoluzungu enda nendo uzirabye bitigirika whither he went. Okay, whither he went katulayo whither he tamanyi waje agenda kituufu ene gamba bweti New King James yes sir. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance and he went out not knowing where he was going. Sajja nove Masaka ngujja Kampala ningi Kampala tumanyi ndogozi negamba kwatali nekubo tambula gye olina byobadde okola olina byobadde kati nganze wano bwendi bwentandika okumenyera byenkola byenteekateeka byennina n'oŋŋamba nti genda kitegeeza mbireka olina short term ne perspective plan ngende mu future gye simanyi Emirandira ogire kugamba kyewuunyisa ate ko kubanga yalina n'ettaka yes kibanja kya kirina azimbyeko n'ennyumba ayina n'ebyobusika byasuubire ayina obusika obubwe sofa here musajja wano wawangalidde babayita bakasangwawo ate ko kubanga gyali abira yali omu kuba kawona bakasangwawo bakawukadde ate nga ne taata mutegekedde nti bwafa waliwo ebira byagenda ofuna okwongera ku ebyo byalina kalate bamugamba birekeewo ogenda ofuna obusika ewalala gy'ogenda kyokka nga nejagenda takola ki tebamunyonyodde tamanyi nayo naye tuyinza okugenda ewala ne twerabira nti n'omuntu gwe bagambye nti jamu kati mu Kristo naye ng'ova mu basiraamu nga bo bakugamba kasita ova mu ddiini byonna bikole ki byerabire kukkiriza kwa Ibulayimu kuno wamma ntandise okwongera okukitegeera lwaki omusajja Ibulayimu yali jjajja w'abakkiriza kani imagine ogenda gy'otamanyi just ng'owulira eddoboozi ly'omuntu gw'otalaba kuba kukkiriza kuba kuyita okukkiriza oyo aba akulise the faith of Abraham jjajja w'abaki abakkiriza n'ogenda mu butatya ate awo nno obuwezo togera awo njala tutunuleko ne wano lubereberi sula 12 nawo tudde mu kisomero wakati tugenze Emirandira kitandikira ludda wa lubereberi 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange olwokubiri nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe beeranga mukisa gwe n'olwokusatu ndusome nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biweerwa omukisa
pasa jeyo y'amaanyi kitundu ekyo nnyo okirabye bwe kizitowa Yesewo. va mu nsi ya Eyiyo. Ewali abantu bo, ewali taata wo, Va mu ewali baganda kikomera bo, kyo. ewali bonna. nga kizito eh? eyoku mu kusooka we nali nga nsoma ekitundu kino ekyebyawandiikibwa nga bamukumu abalabe abatulaba muyinza okubeera nali nga nsoma va mu nsi ya kitaawo nja kuwa emikisa ezibwetyo nali nga nkisoma nja kuwa emikisa gwe ngoberera naye ate bwe neetegereza olunyiri olusembayo ebigambo ebisembayo mu lunyiri olwokusatu ebyo nti muggwe Mukama yali anoonya nti okuyita mu Ibulayimu ensi yonna mwegenda okuweerwa omukisa guno omukisa si gwa ssente si gwa bulamu nti togenda kulwala togenda kukaaba nti Kristo mwagenda okukola ki mu lunyiriri lwe omulokozi mwagenda okuyitira so Katonda ali mu kuzimbawo eggwanga amina erigenda ovaamu obulokozi Yesewo. okuyita mu Ibulayimu ng'ate ekigendererwa kununula nsi yonna tanoonya muntu Katonda gwe tusinza tali short sighted bw'atyo nti afivaringa omuntu omu anokolayo Ibulayimu olw'okuba amulabamu qualities byetugenda okusomaku kuno okukkiriza kuno kwe twogeddeko ebingi amunokolayo nga kimanyi nti okuyitira mu ye agenda kuwa omukisa abantu mu nsi yotya na era nga naffe ne leero tuyitibwa abaana baani ba Ibulayimu olw'okukkiriza Isirayiri ey'omwoyo amina Abayudaaya ab'omwoyo Tobola Pawulo amwogerako mu Bebulaniya olumala okukola ebyo olumala okugambibwa genda era n'asituka n'agenda Pawulo kyava amwogerako mu nnyonyi olw'okujjukira Bebulaniya 11 olw'omulala actually bw'osoma n'oserengeta paka ku lw'ekkumi kyava amwogerako kubanga yayolesa okukkiriza okwekyokulabirako eri buli mukristaayo kwe yeetaaga okukola okukkiriza okwekyokulabirako okukkiriza okutaliimu yadde enkenyero okutabuusabuusa nti onaŋŋambye mwesiga yes yamubala nti asuubiza mwesigwa era ajja kutuukiriza n'agenda kati wano we tuli tutuuse mu kye bayita amasekkati ag'ekitabo ekyolubereberye tutuuse nga buli obulamu tubufuddemu obw'emyaka egy'okuwangaala ennyo naye nga gya bizibu n'emyaka kati wano kitandise okukka because yawangala 15 kyokka ate omuwandiisi n'agamba nti we yatuukira okufa nga kwamma gwe akulidde eddala kyokka nga jjajjawe Mesusera yali wa myaka 9 kwegamba tutandise okuyingira era empya biri amataba gaweddewo gavuddewo jjukira omunaala gw'e Babeli awo nayo Leesoni eyokutaano tulabanga bwina ayogera ku munaala gw'e Babeli awo byonna bibaddewo kati Katonda ayagala kukola ggwanga is making things new sajja amugamba vaayo waliwo ebintu wano nga 3 bye nalabye mu nnyanjula number 1 bamugamba akole ki agende ekireeta Ibulayimu okuleka ebyamuli mu maaso nga bwe byandibadde mu mwana we ebibye byonna eŋŋanda azirese ekyo tukiraba tumulaba nga musajja mutambuzi wuyo atuuse gy'atuuse ate wuyo ali e Misiri ate wuyo avuddeyo bulamu tubayita banomads abasajja abatambuze nga bwe tulabanga oli bava e South Africa ate wuyo badde mu Tanzania eno Maserengeta n'abalala abafa abawana bantu batambuze ate kati mikwalo gyaffe bali ab'eggomba bakitegeera bulungi kubanga eggombe wali ennyo abasenzi bawambava kibogo babava Kyankwanzi bajja batambula n'ente zaabwe kwegamba obulamu omusajja naye bwe yakola ki era awo wennyini ng'ogenda okumenya ekyokusatu era buli akkiriza okutambulira mu bulamu obw'okukkiriza naye afuuka mutambuze ng'obulamu bwa Ibulayimu bwe tubulaba nga bwa musajja mutambuze etravola naye afuuka mutambuze alina olugendo alina gy'agenda ewamusuubizibwa kugamba wano tewabeera wawe is always a stranger here oyo akkiriza so naffe abakristaayo tuli batambuze ku nsi kuno wano we tuli si waffe
get to the point tugamba reflection yabakkiriza olwaleero nti naffe tekitwewunyisa kuba nti Mukama agambye nti kati nkutwala kapicola kuba kati gye njagala okuzimbiramu eggwanga lyange ku nsi kuno. Okay. Waliwo ekyalo kyendabye nti Ibulayimu kyekyokulabirako ky'okukkiriza era ajjukira mu byawandiikibwa by'Abebulaniya ng'omusajja w'okukkiriza ne Nekemiya amwogerako musajja w'okukkiriza Nekemiya 9 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Mu ndagaano empya Ibulayimu y'omu ku bantu b'omu ndagaano enkadde abasinga okwogerwako. Mani yabusitinga points ezo nga bagenda amaaso nnyo y'omu kumanya agaddiŋŋanibwa emirundi emi. Ndowooza ne mbasajja abo Abayudaaya y'omu ku basajja abasinga okutuumibwa amannya. Lwatumunza omwana omulenzi wazaalibwa ndowooza agamu kumanya agabanguyira okutuuma Ibulayimu. Era Abayudaaya bakyagala nnyo okuba nti ezzadde lya Ibulayimu. Bakyenyumirizanga Yesu abagamba nti mwitegeera amazima gali bafuula baddembe ekkovu nedda ssebo tuli ezzadde lya Ibulayimu ffe tetuli baddu ba muntu yenna. So Abrahamic descent eyo nkulu nnyo. Kati twagala kuyingira munda mu nnyini. Yesebo. Ibulayimu awulidde eddoboozi limugambye nti va gy'obeera ogende gye ndikulaga. Tamanyiiyo naye gy'alina okugenda agenda. Yesebo agenda. Bwakkiriza agenda. Kubanga okukkiriza ndowooza waliwo definition yaako nawo. Bwe yakkiriza yagenda. Okay. Kusanda awo mukadde wange njala oyongere otanya omulamwa guno ogw'okugenda kwa Ibulayimu. Bakifaananyi kimu kukkiriza kw'omukristaayo bwe kulina okuba mu Kristo. Kw'omukristaayo Ibulayimu tumulaba akkiriza ewatali kubuuza. Okay. Era bwakkiriza ewatali kubuuza n'atambula n'agenda. Lugenda atandise okwolekera. Aloolekera. Kati wano mu kusiibula waliwo ebifaananyi awo omuntu alina imajale bw'otandika okuimagininga omusajja asiibula agenda. Abantu bamubuuza gundi olagawa. Era mu kukkiriza n'atambula n'agenda aleka ebyemabega. Aleka ebyemabega byonna. Okay. Bw'aleka ebyemabega byonna nkireeta mu bulamu bw'omukristaayo nze n'owooluganda ali mukundaba. Okitegeera Katonda bw'atuyita atusuubira okukkiriza tukwate ekkubo lyatusaba okumugoberera. Tuleke ebyemabega byonna nga Ibulayimu bwe yakola. Tugende mu future gy'atugamba kuba ensi ensuubize sigirabangako naye olw'okukkiriza manyi nti ekola gyeri era ntambula butereevu olw'okukkiriza ne Mukama waffe. Trek eno one of great tricks zetwogerako mu byafaayo. Tomalidde eyo ssebo okufuluma Babuloni kuba yali abeera wakoze uli si kye Babuloni ekyo Babuloni tuyambeko awo okwongera okuttaanya ensonga eyo. Ibulayimu avuddeyo wajjaaliko gyabadde uli ekye Babuloni. So kati bw'aba agenda bw'ati avaawa afuluma wa agenda Kanani. Afuluma Babuloni agenda Kanani. Nti mu ky'omwoyo olwokuba bino ebintu tulina obigamu ebintu bino byonna nti Mukama waba atuyise atuyita okuva mu kye tubaddemu okutulaga ekipya kyakola kyatuyingiza. Naye ate omwandiisi wa Leesoni alina ebintu bino yamanga byannokolayo nti Abulahamu yalina okuva mu ttaka lye mu nsi ye yalina okuva mu b'eŋŋanda. In other words, mu Lwebulaniya omwandiisi wa Leesoni atugamba nti yalina okwereka. Simanyi Luganda kikola amakulu nti Enoka ndi musajja mukiga nti Mukama mpise ndeka obukiga bwange nkoze eki mbulese identity yange ngikoze eki ngirese ngenze ye yagenda okundifininga okungamba kati ki kyayagala nkola ekinfuuke nti bwe mba njogera nsobola kugamba ndi mukristaayo nga sinagamba nti ndi mukiga. You are denying your natural identity. Nti I am first and foremost what God defines me as.
lesson writer atugamba nti Abraham's departure it was first mental before it was physical. Yanga naffe kini ngomutana kuyingira amazzi ga kubatizwa nga tunakufuka mu kristaayo ow'enkizo kanjiteeke bwentyo asukulumye ku balala kisookera muki kisookera mu bwongo osalawo n'omutima n'ogamba nti okuva na leero ngenda kukyuka waliwo okukyusibwa okuzze mindset. So Ibulayimu asooka mu mutwe nakkiriza nti sigudde eddalu nti amaloboozi gandi muki mu mutwe waliwo obulwadde obwo schizophrenia nti omuntu awulira amaloboozi mu mutwe nakola meeting enamba mu mutwe gwe yali akimanyi nti omutwe gukola bulungi eddoboozi livudde wani wa Katonda. Katonda kikyanjagaza kuvaawo nkole ki ngende. Doubtless mu mutima yalina okukitegeera abantu bagenda mubuuza ogendawa naye kenyini takola ki tamanyi agenda bagamba Mukama ngambye tamumanyi angambye ngende ansuubizza. Doubtless nti mutwe yalina okusooka n'akiteekamu newe banaaseka I have made up my mind nsazeewo I have decided nti tuba tukusazeewo tuzze mu Kristo newe banaakusekerera kuba bagenda kuseka newe banaakuyombesa kuba bagenda kukuyombesa okoze eki newe banakukijjanya waliwo abakyala mikwano gyange osazeewo agenda kukola ki asazeewo. So Ibulayimu nga tanaakuva mu nsi eno physically yasooka nakkiriza nti ensi ngenda kukola ki ngenda givaamu n'abala olugendo neesize Mukama simanyi gye ndaga yamanyiiyo tugende. Kwegamba olw'okukkiriza kuno yabalibwa n'obutuukirivu bwe kiri tujja kuba twongera okyetegereza ekyo. Naka enjagala ogaziyamu Katonda muganda wange kayogedde kwegamba Ibulayimu tetwerabira nti ate Katonda amugamba okugenda njagala tusime wala kusalawo kwe yakola n'obuzito bwako. Katonda amugamba okugenda si ye Katonda we from the beginning. Yayina bakatonda be nga bamugaggawaza n'omugaggawaza ng'ayina ne byayina nga kubanga mu setting enkadde y'Abayudaaya abantu babeeranga ne bakatonda baabwe era nga Katonda oyo bwakugaggawaza n'akuwa ebintu ebingi nga n'abalala bakwegattako ne bajja ne bamusinza. Kati Ibulayimu olwedde yali musajja mugagga nga ne Katonda wamugaggawaza naye there is a strange God ajja n'amugamba nti kati vaawo genda. Kugamba olaba obuzito bw'okusalawo kwe yakola kukkiriza kwennyini. Naye nga tuva katundu kano tulina kye twagala okuweza ekirala. Point eno eyakuba nti muggwe that's Ibulayimu bw'oba okkiriza ove gy'ova nga wakkiriza agenda. Kati mu kugenda waliwo ekisuubizo wano number 7. I think to me it's the most incredible promise mu ebyo bya Katonda byamuwa nti muggwe ensi yonna amawanga gonna obaga Abayudaaya obaga Abayunaani obaga Abaganda obaga Abakyoli obaga Abakiga bonna ffenna bwe tugenda okuweebwa ki omukisa. How comes kijja kityo okuba nti Ibulayimu muye nange yonasaanya ayogere essaawa zino mwempeebwa omukisa nyambako nziremu ako tugende mu kuwumulamu. Ekyokuddamu ekyamangu nti bwe tusoma Matayo essuula esooka ne tulaba olunyiriri Yesu mwava. Tusoma nti okuva ddala ku Ibulayimu actually kuva ku Adamu ne tukkirira tusanga Ibulayimu wakati awo. Aleeta Luka yaleeta Adamu. Matayo n'alyoka amuleeta bulungi okulaga nti Kristo ono anunula abantu b'ensi yonna Katonda mwalaga okwagala kwe ava mu lunyiriri lwa Ibulayimu nti mu kukkiriza Kristo nfuna ku mukisa ogwo Katonda gwe yayisa mu Ibulayimu nange omukiga nganyulwa mu by'Omuyudaaya byakola ki Pozi nga yatondawo mulamukiriza mbuuze era baakitubuuza wano nga tuliga Leesoni nti Mukama kikyakugamba okuleka. Olwaleero gwe Omukristaayo atulaba awuliriza ayiga naffe. What is God telling you to leave? Katonda alina byakusaba okuleka kaakano.
kiki mukama kyakugamba okuleka kibuuzo kirungi nnyo ekyo mukwano gwaffe ali ku YouTube osobola okutuwa kikyolowooza ali eyo naye ekyo tukinyweze kigambye nti muggwe Bagalatiya 1:3 olwonyiriri olwabiri mu 6 Bagalatiya 3 olunyiriri olwabiri mu 6 otuuka ku lwabiri mu 9 Bayibuli egamba nti kubanga mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani. Tewali muddu newankubadde ow'eddembe. Tewali musajja na mukazi kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era mmwe bwe muli aba Kristo Ulira conclusion of the whole matter. Agamba tigawe muli abandi aba Kristo. Kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza kwa Ibulayimu. So twalogera mukumulamu nga kitegerekese bulungi nnyo nti mu Ibulayimu nze Yonasaani mwina weerwa omukisa kubanga nzikiriza Kristo ezzadde lya Ibulayimu kati nange nfuuse ow'omukisa yonna gyembeera. Katuwumulemu tujja kuba tukomawo ate tweyongereyo n'ekitume kira ku miranira gya Ibulayimu. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Mukwano gwaffe omulungi tukulisayo mu kuwumulamu webale nnyo webalire ddala okuba nti otambula naffe mu Leesoni wiiki eno. Wali ku YouTube twongera okwebaza webale nnyo webalire ddala kutambula naffe ali mu ddiiro lyawo ng'oli ku 3ABN okola bulungi nnyo nga bwe tukwagaliza sabbiiti ennungi kkiriza tweyongereyo ne Leesoni namba 6. We tutuuse kati Ibulayimu yakkiriza era nga tugaye nti olw'okukkiriza Ibulayimu yaweebwa obutuukirivu. Ate nga naffe bwe kiri tulina amadaala ndowooza 3 ag'obulokozi. Justification by faith, kwejjerezebwa olw'okukkiriza oba okubalibwa obutuukirivu olw'okukkiriza, kwegamba olokolebwa mu musango gw'ekibi, salvation from the penalty of sin. Ekyokubiri yani okutambula kati sanctification ni musajja wuuna asanze ebikemo. Omanyi olugendo lw'obulokozi lutandikibwa nnyo mu ssanyu naye lutuuka lwolyanga n'amaanyi agasimayiringa gaweddewo bwe kiri mazima. Kati awo twolekedde ekikemo ky'Emisiri. Ekikemo ky'Emisiri. Temptation Misiri n'aserengeta lubereberye 12. Lwaki omusajja ono asibira Misiri? Katonda gyali agenda omuwa obusika. Tusoma Katonda amuyise Ibulayimu ayingidde ensi. Bayibuli tugamba n'alyoka akkirira mu maserengeta. Mu kukkirira okwo n'asanga ekiseera ky'enjala nekikola ki nekimusanga. Mu magezi ge ag'obuntu n'ategeera nti Misiri webakola ki wali ku mmere yogayoga paka ki paka Misiri. Kiki yandikuuza okusooka nga tanagenda Misiri? Kwebuuza kweya eddoboozi eryamuyita eryo lyandyebuuzizzaako. Era seba awo wennyini nnyini awo tusisinkana ebizibu
ng'abakristaayo tuli mu lugendo nga Ibulayimu bwe yalulimu ebizibu ne bituserengesa Misiri. Kwegamba olugendo lutandika ne Katonda. Yes. Naye oba olutambula n'ovugawo otuuka nga tomanyi kyakuzaako ate mufo ky'okubuuza Katonda gwe watandika naye. Nogamba ne Katonda yandikiriza nkole kino. Naye ng'ate ekyo kye tulina okukola kyekyo ky'obuuza muganda waffe n'addamu. Wabutandika nani? Ne Katonda. Ate kati ebiseera bituuse omukyala ayomba nnyo mufo ky'okwebuuza Katonda ekyokukola ofunye mulala. Twagala twetegereze bulungi nnyo ekitundu kino kubanga Ellen White wanaine kyagamba. Nabbi wa Mukama mu katabo kano Patriarchs and Prophets bajjajja ne bannabbi aga nti mu kiseera kye yamala e Misiri Ibulayimu yawa obukakafu nti yali akyali muddu w'obunafu w'omuntu. Kino tukiraba ddi? Ekikemo ekyo ekikemo ekyo kyali kikemo ki? Ibulayimu ng'ayingira Misiri agamba mukyala we ogenda kukola ekisa eki kimu gye tulaga abantu tebalina kutya kwa Katonda. Eyo assessment ntuufu akimanyi naye gyalaga naye akimanyi gyalaga tekola ki naye ate Katonda si yamusindiseeyo. Ekyo abali mu kutulaba ebintu by'okola nga gwe yeetutte obuzibu obulimu obukola ki obulaba ng'omukristaayo twadde twegeyamu ne twogera ku abagendo abalinnya ebbaati ng'enjogera bweri ennaku ziriise olinya ebbaati ogenze mu nsi z'Abawarabu bagambye Bayibuli ogirekawa ogireka wano kuba ensi gy'ogendamu y'Abasiraamu bajja gikulesa ku airport kuba maka gy'olaga Bayisiraamu ensi z'Abayisiraamu tobulirayo njiriyo mu ddembe abasinga embeera ya Uganda ebyokumanyira yagenda akimanyi nti ne sabbiiti agenda kukola naye era n'asigala ye Ibulayimu ng'ayingira mu ki aserengeta agenda so first compromise leads to another compromise. Exactly. Kulaba atuusa agamba asaba Saara mukyala we Sarayi amugamba nkolera ekisa kimu abantu tobagamba nti nze bbaawo. So mu compromise gye yasooka okukola ey'okugenda emisiri gye batamutumye okulaba assessment nti bagendamu tebakkiriza mu Katonda amanyi bulungi nnyo ekiddako kuleetera abantu balala nabo okukola ki kumujoyininga mu kibi. Sarayi mukazi watu yagoberera bbaawe oba bbaawe yawulidde eddoboozi lyani lya Katonda. So obviously batuse ddagamba kati omanyi kyogenda okukola ogenda kulimba omukyala mutagamba yi okufaananako kino kyekino nti omuzadde ozadde abaana bo obakuliza mu ddiini obalaza amazima naye ate ogeya Bayibuli gy'obalaga ebagamba tokola ki togeya muvudde ku kanisa togera kigambo kibikuliraanwawo ovuma abakadde b'ekkanisa oba oyombesa mulirwana abaana bakola ki bakulaba olw'okuba nti gwe ng'omuzadde olina okubanoonyeza fees obateeke mu ssomero eddungi mu standard z'ensi okola ku sabbiiti abaana bakola ki bakulaba. Ibulayimu olumu n'okukkiriza kuno batandika okugyamu obwesigwa okulaba omwana ng'akuze emyaka gye 15 18 17 ekkanisa agikoze eki ajabulidde kuba yalaba muzeeyi yagirimu kwali kuyitaku kwali kulaga bantu obwadiventi bwali bwa sabbiiti nga tebusukkawo yatuuse ekiseera nga yeronderawo agamba kambiveemu. Sarayi bamugambye nga ojja bagamba toli mukyala wange oli muki oli muganda wange olw'okuba oli mulungi minwala obulungi wali myaka gya 6 tuyitewaawo tutambule ali myaka gye gyenkaga akyali mulungi akyaliko batuuseeyo era mazima ne bamulaba nti muki mulungi. Eyo compromise gye tulaba nti mukuno okusalawo Ibulayimu kwe yakola mwalimu obunafu. Ekisooka teyeesigaani Mukama. Omuwandiisi wa Leesoni atugamba Ibulayimu yave Uli eyasooka owulira eddoboozi lya Mukama n'alyoka atambula. Si ya Ibulayimu ayingira e Misiri atambula tamaze kuwulira ddoboozi lya Mukama atambula gafula
naye waliwo essuubi awo njagala otuwe Luganda essuubi limpe waliwo essuubi nti tulaba nti newankubadde alimbye era Falaawo atutte Salaayi naye ate Falaawo abonyaabonyezebwa mu kifo kya Ibulayimu kikiruzaayo ku quotation gye wasomye ya Mwanyinaffe Ellen White nga bwe yalungamizibwa mwoyo nti kiraga era ng'Abakristaayo bwe tuli nti mu lugendo luno olw'okukkiriza tutuuka naffe ne tukola ebintu ebifaananawo bino Ibulayimu byali mukola ki byali mukolawo naye obukakafu omwoyo w'obunnabbi bwe yatuwadde obulaga nti tukyali mu ddongooserezo pagatola egenda mu maaso ku nsi so single food bwekiri no tuberekirya kubanga waliwo kukkiriza kungi nnyo ke tumanyi olwaleero nga bantu basomesebwa nti what's going on okukangavulwa okubangulwa oba kyetwandisa okugunjulwa nti Ibulayimu kwayitamu wano ate abalala soba kufuna bamaze kufa naye wano Bayibuli ekulaga nti omuntu wakkiriza Kristo ng'omulokozi we tekitegeeza nti omubiri gw'ekibi gufudde nedda waliwo entalo zajja osigala ng'alwana Isaaya 8:10 okusamaliza nga kyoyagala okutugamba Isaaya 8:10 Isaaya 8:10 era sebo nga bwe tunoonya Isaaya 8:10 tugamba ebikemo bisigala bijja eri abooluganda naye Bayibuli nkakafu nti buli kikemo ekijja kiina ekigendererwa buli kikemo ekijja kitwale ng'omuliro gw'omulongoosa eraga nti laba nkulongoosezza ate buli kikemo ekijja ateekawo ekkubo essuubi lye wagambye ery'okukivuunuka sebo tugende ku Isaaya laba nkulongoosezza naye singa ffeeza nkulondedde mu kikoomi okubonyaabonyezebwa enjala egudde zimbadde njala kulongoosa naye ate gwe noyagala obukeyo ekyozanizewe olonze ekkuba eryangu naye ndowooza naye kira kyetulaba wano ku Ibulayimu nti Katonda mu Bayibuli ekintu kyekyongera okunkakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda does not exalt humanity. Man is sinful, omuntu yagwa era obuyambi bwe bwokka buva mu ggulu netatawo okukkiriza yennyini kwega kino kyandikwekeddwa senga tekibadde aweddemu amaanyi ngolowooza teri ssuubi gy'oli nejjajjawo okukkiriza wala olwo yatulibwa n'agwa kati gweoba ogudde essaawa yakusituka naye tekifuula kyeyakola kituufu ekino kijjukira nti okugwako tekufuula kyokoze nti Mukama olw'okuba ategeera obunafu bwe agambye agenda mu maaso kisigala mu bwenzi kwegamba essuubi eri omwenzi si lyakusigala mu bwenzi wabula lyakuba nti waliwo ekkubo nti Katonda gw'ozzizaako ekibi akugamba jangu nkulongoose ng'omwana omuto agwa mu ttosi ayiga okutambula tagenda nasooka kuwuza ngoye alyoka ajja ewa maama we ajjanga bw'alina obukyafu bwe maama n'amukkiriza naye ate n'azimwambula engoye n'amunaaza n'amuwa empya tukitwale bwe tutyo kijjayo ne discussion yetwabadde nayo wano n'otuwa ekyokulabirako ekyobooluganda atali mu Adventist naye ye anyweza bunyweza kino nti nga Ibulayimu bwe yava mu kkubo ne babonereza Falaawo ekitegeeza n'abakkiriza bonna bwe tukola ebibi basobola ekibonerezo kisobola oyita ew'omulala bwe kiti so wano tetulabamu justification of Abraham ekibi kyakoze wabula tulabawo ssuubi nti newankwadde omuntu agudde Katonda omukono gwe ogw'ekisa gusigala in fact wonzikiriza sebo onasonyiwa yanguwamu katono kuba twagala kulaba bwe tugatta wano Ibulayimu wamala okutuuka wano Falaawo abuuza Ibulayimu mu lunyi luberebye 12:18 nsaba osomerewo 12:18 abamu balowooza Mukama teyamunenya naye ate mu kifo kya Mukama omunenya muntu muneenyini yakolaki yamunenya tusomerewo sebo Falaawo n'ayita Ibulayimu n'ayogera nti kino kiki kyonkoze kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo lwaki wakolaki lwaki wannimba waliwo okola ekikyamu nga n'ensi yennyini yegenda okunena kituufu nga naye nsi eragirana nti kyokoze kikyamu naye era wasigala waliwo essuubi nti Mukama omukono gwe guga nti situka tugende tutambule kati twakulaba olugendo luno gye lweyongera Ibulayimu ne Lutti n'omukago gw'e Babeli that's Tuesday
ne Wednesday waliwo wano kyetwagala ndowooza okwogera nakyo okutegeera tulabye wali olugendo lw'omukristaayo nti mubaamu oluusi okugwa kiringa omuntu ng'onaaba sabbooni n'agwa wansi tekitegeeza omuveeko ebyo mulundi bugiri mu maaso so in other words nti bulamu bw'ekikristaayo ebikemo bigenda kujja naye ebikemo bwe bijja beera munywevu osigale ku lwa kristo naye singa oba ogudde ate tokkiriza ddoboozi ligamba nti awa tukyalina mu kiseera yesu still come kuba eri kristo yewali okusaasa bwekiri naye kati twala kulaba wano luti ono bwe yava naye eri ebabulooni bwe bajja ne batuuka batuuse batuuka okugabana ebifo bwekiri ndowooza tujja ku lw'obudde tujja kugenda butereevu ku nsonga y'okusalawo choice decision making okusalawo kuno kola choice nti tulaba Luti akola okusalawo tulaba ne Ibulayimu naye akola okusalawo ani asooka okulonda Luti asooka n'alonda yaweereddwa omukisa naye nga alonda kiki yalonda alonda ekisava ekigimu ekirungi ekirinaanya aboonoonyi nekyo mukigaseeko mukama waffe so kyetaaga kitegerekeke bulungi nebaza Ibulayimu Ibulayimu alina omutima nze gwe neegomba wewaawo kale bibaawo n'agwa nayeolaba musajja mutima ogw'ekisasooka olonda ogw'okusaasira bigamba abekitusaasire fuddi naayo mutima omugabi si tasooka kweyagaliza naye tagulina nga ye nti agulina ekizibwewe tagulina nga ye nti agulina osooka okola ki Katonda ali mu ye yayingiza esebo yali mu bikola kubanga okusalawo omuwandiisi yakiraze nti n'okusalawo kwakola kuno si yakukola wabula n'ekifo kyalonda Katonda yakimulondera in contrast oba senga oba okikwanaganyizza n'ekya Luti Katonda si yamulondera yeerondera nga ye nga bw'alabye era kyova olaba alonda ewali influence n'akulondera ate ku Luti ye ate wano tulaba nti Ibulayimu akyuseemu Ibulayimu yagenda e Misiri nti wano kati Ibulayimu ategeera nti omanyi Katonda kyayagadde wetutambulira kyekisingako naye waliwo akalala ketwongera okulaba wano mu Ibulayimu ne Luti tujjukire Katonda yagamba Ibulayimu va mu nnyumba yaani ya kitaawo n'abantu balekebwa emabega Luti yajja agoberera obanga amuwalula tetumanyi naye tusoma Luti yakola ki yalimu bw'ayawukana ne Luti wano gye tugenda okusoma Mukama ng'akomawo akola ki era ng'addamu amuwa ekisuubizo nti tunula nja kukuwa so ebiragiro Mukama byatuwa oluusi biyinza okuba ng'ebikakkali naye ate amagezi gaabyo tugalaba wayiseewo akabanga bwe tulaba nti Mukama yali mutuufu ate ffe twali tetukola ki tetumanyi so nyongera okwegayira abatulaba nti Mukama oba ng'olina ky'osomye obanga alina okulungamibwa kwakuwadde nti kino kyakwagaza kiyinza obutakukolera nnyo makulu oba kukusanyusa naye ate nga ewali emirembe gyo so awo twali tukikonyinako nti Luti in contrast to Abraham Luti alondawo ekyo ekimulabikira mu maaso ge ng'ekisava tatunudde ku biki ebiyinza okuddirira mu kyo naye ye olw'okuba kyekisanyusiza amaaso ge n'agenda n'ekyo era gye bigwira tulaba nga Luti ekifo kifuuka eky'entalo si kyekyokka kifuuka ekifo eky'ebikemo gamba choice eno gy'okola nga ogikoze si mu kwebuusa Katonda ebintu ebiwozekana kafeera giyita frontal page obanga mukusalawo okwo just okoma wano tulaba byanca kuba singa Luti yalaba nti ate eri waliyo Sodomu ne Gomora boonoonyi tebagoberera Mukama tomanya yandisazeewo ki kyanjawulo naye lwaki okuliraana ate Sodoma ne Gomora ewabeeri oluusi ebifo ebisava era nziremu ekyo ky'obuuzizza tuveewo naye era njagala ekintu kino tukireete tuli bavubuka tutandise okukola n'ensimbi tuzifuna naye wawa ogenda okugula okubeera
waliwo okulungamya okulungi okuli mu bitabo omwoyo w'obunnabbi ebyatuwandikirwa Adventist Home akatabaako kugamba ne wano twandikireese owooluganda n'okiraba wa woogenda oggula woogula wobe tuwulira abantu akatabo kano akatabo Adventist Home kali matundiro g'ekkanisa gonna katenga tulina Adventist Center waliwo ebisaawo ne ku online mwabalina essimu zaffe zino eza smart bazita seereza osobola okuba nga odownloadinga kekamu katabaako ku mu bitabo ebyo nga webiri ukasome otigirire ddala makaaki muwandikuliza omwana wo kuba kati bw'omukuliza okuliraana katanga ebifo gebyo omwana ayinza okukula nga teyeesigika naawe kenyini n'omugyamu obwesige so I think ekintu ekyo kyogamba osobola n'omukuliza ekabalagala kubanga kabalagala mu masekkati awo bw'oba otuuseewo bbaala ku bbaala kati gwe n'osalawo obeeraawo olwokuba otemajjaamu okitegeera yesebo kati ekiri ky'obuuzizza nti lwaki ewantu wano ewasava wetutera okusisinkana era ewasava wakuŋŋaanya naye n'ekirala waliwo omwoyo abeera mu baana b'ensi abaana abatali ba Katonda abatali bakkiriza ba Katonda omwoyo w'okukuŋŋaanya in contrast n'abakristaayo omwoyo wa gate kufuna gate kufuna kati oba olaba bakuŋŋaanya nnyo ebifo ebyo ebisava ate in contrast abaana ba Katonda ate ffe omwoyo waffe abeera mwoyo wa kugaba spirit of liberality omwoyo w'okugaba kubanga we walina ekibuuzo kino kyeyandibuuza n'agamba naye lwaki ababi bo bakola ki yekyebuuza ssebo lwaki ababi bo beeyagala ente zaabwe zinyirira ennimiro zaabwe zibanjimu ffe ate netulabikanga abali mu bulamu yes nze nakyebuuza munange mulinga nti ngewana waliranye Sodoma ne Gomora mama era wewasava nti wetuba twetegereza nti mukama ensi n'okujula kwayo bibye Zabbuli 2:8 osooka wonna waatutadde kyeyanditwagazizza nti waba atadde mu kifo ekirimu ebingi tumusinze tugabire bana batakola ki abatalina naye kyetutera okusiŋŋaana nti abantu babeera mu kifo ekirimu ebingi ate omwoyo gw'okweyagaliza gwongera kukola ki gukula bukuzi mu kweyagaliza kuno okweyongera ebimu ku bye tulaba nti n'ekibi kyongera okukola ki okubeera ekingi mu kifo ng'ebyo kiva mu nkomerero omaliza nga abantu abali mu kifo Mukama kyeyawa ebingi ate bamuli wala si lwakuba nti Mukama yabanoonya ababi n'agamba kambawe naye bakwata ebyo byabawadde ng'omukisa ne babikozesa ku lw'okwesanyusa bo nga bo ate ne bongera ddala okugenda mu kibi kati ninawaawo ekibuuzo naddala wali ku mukago gw'Ebaberi reunion eno wakati wa Ibulayimu ne Lutti ekibuuzo kye nina kigamba omukadde w'ekkanisa omubulizi w'enjiri omusumba w'endiga gattako n'abakulembeze b'ebitongole ebyenjawulo mu kkanisa ng'owa ekyabavubuka n'abalala ekibuuzo kye ndita kigamba singa mukwano mukristaayo munnaffe alonzeewo obubi era mu kulondawo obubi ebiddira ne bibeera nga bikaawa nga bikaawa oba abadde alya ggi magagundi girindako ddirya n'alirya nerimukaayira n'ayagala oliwanda otandika kukuba ngalo oti gudikuda ffe twagambye wano oba twamulaba kubanga Ibulayimu tumulabye awulidde nti Lutti gye yagenda okusenga gye yalondawo ntalo njereere azzaako ki Ibulayimu antuwa kifaananyi kye tuyita nurturing mu kanisa nti ngaffe abakulembeze mu kanisa Mukama atusuubira nate nga sina mu kanisa mwokka mu kyobuntu kuba Ibulayimu teyalina kanisa gye yali asumba mu kaseera kukugyako amakaage nti kyandigwanidde olaba munno nga ensi emunyize obanga ebintu bimulakidde nga bwebandikyogedde nti gwategeera Katonda weyongere okusemberera omuntu bw'atyo omuyambe omubuddeebudde omulage nti Mukama takulese akyakwagala akyakwetaaga omwetike ku biwawaatiro ebyokukkirizamu naye ate nga nawe weesabira nti Mukama akuwa amagezi n'okuluŋŋamizibwa osobole okukola ki okumuyamba
sifa bandibadde basonga engalo oba olunwe wafuna olubuto twagamba nga toyenda kati ofunye olubuto wabeerewo obufumbo kwokirabe nedda gwalina okuyamba ne mumuwaawo okubeera ekyokukola mu ekyo n'ayongera okulaba okwagala kwa Kristo tomanya nadda nange awo ku nsonga y'emu njagala abooluganda ekintu kino tukitwale nga kikulu ensonga eno tugitwale nga nkulu aba Seventh Day abooluganda tetusonyiwa ate tetwerabira kankyogere nga ntunudde butereevu mu kamera abatali ba Seventh Day nsaba mu nsonyiwe aba Seventh Day tetusonyiwa ate tetwerabira oli bw'aba ayina ensobi gy'akoze nga bw'okirambise tumuyimba Mukama ne bwamukyusa tusigala tumuyimba nga bwe yafundisa omuwala wa gundi olubuto naye ng'owooluganda Mukama yamukyusa dda bintu byadda byoyogerako kagamba ekyokulabirako kya Ibulayimu kino kitubeere kyakulabirako kituufu avaayo n'agenda n'ejje lye n'akima Lutti amusuusize wasava amulekedde wakalu naye ebyo tabifaako nakola ekyokulabirako ekirungi ebyo tulina okukola. So gwe mwoyo ogwo gwe tuyita ogw'obwa Sseruganda okuzangana mu kukkiriza Kristo kwatulekera. Just okumaliriza ku kyayogedde Bagalatiya 6 olunya olwokubiri mu Luzungu agamba bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Mukwetikka emigugu gy'abannaffe okwagala kwa Kristo tuba tukutuukiriza. Mubeeraganenga emigugu mwekka na mwekka mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lyani ya Kristo ey'okwagalana tukwatagane ku mikono tuuka mu ffenna Mukama tusuubira okukwataganira watya awamu twagala kuwunzika ne ekitundu kino ekyekkumu ayi waliyo abantu seba bali eyo nze newuunya abakristaayo abamu bugenze boonooneka kino kankyogere mu mazima okimanyi teri abakristaayo abalowooza nti ekintu kyekumi tekikyetaagisa nti ate ekitundu kyekumi kyali mu mateeka ga Musa gaakoma ku musaalaba n'ebiringa ebyo naye wano tulabanga ekitundu kyekumi kyaliwo nga ne Musa tanabaawo bwekiri jjajja w'abakkiriza ekitundu kyekumi olwate abazzukulu bajjajja w'abakkiriza. Pawulo agamba nti Leevi yali akyali mu ntumbwe ya Ibulayimu. Ibulayimu naawe ekimu ekyekumi kozi akiwani akiwa Merikizedeki. Merikizedeki ono mu ndagaano empya tumulabangani tumulabanga alaga as a symbol si Kristo wabula as a symbol ekifaananyi kya Kristo talina ntandikwa talina nkomo ye mu priest ate kaseera kekemu kabaka he's a priest king era nga Kristo naye bwali so bwempa ekitundu ekyekumi mba nkiwaddaani Kristo. Okay. So mulabi waffe ekituyitaaga tukitegeere bulungi nti okuviira ddala wano ku Ibulayimu tulabanga empisa y'okuzza ekimu ekyekumi Mukama yaliwo okuva ku ntandikwa. Ate kino kyogerwe kwaba abakwata ekimu ekyekumi meanwhile kuba be bamu kubavuddeko abantu obutagala kuwa kimu kya 10 erudda akwadde ekimu ekyekumi ate bakiridde bakikozeseza bubi nti accountability kyekimu Luganda muganda wange embaliriro inagibwa Kristo. Abawanika b'ekkanisa tukijjukire embalirira tugiwani tugiwa Kristo Mukama waffe kubanga yennyini kyo era nga ebitundu byekumi byonna ebyensi bya Mukama eri mu by'Abaleevi essula 7 bya Mukama 3. So tulabanga olugendo luno lwa Ibulayimu lugendo tuyamba okukitegeerera ddala bigwa byokya kituufu bigwa byokya tetujja kusuukawo wano twagala kuwaayo Saala tubeere nga tukola ki nga tuwunzika naye nga bwe tuwunzikidde tukirabye nti jjajja w'abakkiriza ono Ibulayimu olugendo lwonna lwe yatambula wano we tukomye nti kwegamba atuwadde essuubi nti olugendo luno lubaamu ebikemo naye newankubaddewo ebiri tusigale nga tunoonya Mukama. Nti abooluganda mu kukkiriza nabo bwe basirituka mu kifo ky'obbasekerera tubakwate ku mukono tubasitule ate n'okuzza ekimu ekyekumi kuba si kikyo emitwalo 10 omutwalo si gugwo ku 10 si kikyo zaani za Yesu. So Omuganda ffe tuweerera essaala tube nga tuwunzika enteekateeka. Tuyambe tusabe. Kristo tukwebaza olw'okwagala ku okungi gye tuli. Tukwebaza nti mu kuyita mu Ibulayimu wali onoonya ffe. Era tukwebaza nti kaakano k'otufunye toli mwetegefu kutuleka tugende bwe tutyo. Era nti oli mwetegefu okukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti tutuuka mu ggulu.
tukwebaza olw'okwagala okwo. Twongere Mukama okukkiriza n'okutegeera okwagala kuno sabbiiti eno, kwe kusaba kwange mu nnyonyi Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo. So twebaza Mukama nti mukwano gwaffe obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwuzikidde, n'emikwano gyange omuli Enoka Mwesigwa n'Oluganda Seremba Ronald, mwebale nnyo basawo, mwebalire ddala. Gwatulaba mukwano gwaffe ali ku YouTube naawe ali mu diiro ye wa Bien, twagala okwagala sabbiiti ennungi n'okusaba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli. Amiina.